ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku Mmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority kyategeezezza nga bwe kyalemeredde okusasula abantu abanja gavumenti olw'endokwa z'emmwanyi ze bagiguze emyaka egiyise olw'ensimbi eziweebwa ekitongole kino okusalibwa buli mwaka. Obuwumbi obusoba mu 14 n'obukadde 2 z'ensimbi ezibangibwa bannannyini mmereeserezo abaguza gavumenti endokwa z'emmwanyi, kyokka ne mu mbalirira y'omwaka ogujja ebbanja lino teryagobereddwa kusasulwa olw'enteekateeka ya parish model gavumenti gy'esuubira okusaasaanyizaamu ensimbi eziwera. Gavumenti eyagala bano bongere okumerusa emmwanyi ze bagenda okuwa abantu okwongera okwekulaakulanya n'okutuukiriza ekigendererwa kya gavumenti ekyokulaba ng'omwaka 2024 we gunaggweerako Uganda enaaba esobola okutunda ensawo z'emmwanyi obukadde obusoba mu 20 katale k'ensi yonna. Mahadi Asiimwe mutuuze w'e Kalungu y'omu ku bazze baguza gavumenti endokwa agamba nti gavumenti ekyobutabasasula kizingamizza nnyo omulimu gwabwe kubanga nabo ensimbi ze bateekamu neewole. Kati ate COVID bwe yajja n'atujjirira kuba tebakyakukkiriza na kuyingira mu ofiises zaabwe eza UCDA. Tuli awo tebannatusasula, tetumanyi fayiro nti oba ziri mu finance oba ziri mu production oba ziri luddawa. Ekituufu kikyatubuze. Tetumanyi oba kituufu sente zaffe tebazituwe senga tukimanyi tugamba nti oba ntunda ku kibanja ne balema kunsiba mu kkomera. Naye ate gavumenti tuwulira nti ne sente yabijjeemu enta situmanyi bwe tugenda kukola kuba tubanja enkadde ate na zino ate tunoonya obutale okulaba okusobola oziguza abalimi abatalina sente. Kwa gavumenti yatukkiza tufune mother gardens tumaze okuzifuna zikuze tuzisaze twaddemu sente mpitirivu kati sente ziri wano nyingi nnyo. Naye kati bwe bati natabalimi kutwala mmwanyi zino nze nga natalopaleeta mpulira ntidde nnyo ti gavumenti eyinza okunkuba ekigo kyendifa nga seerabidde. Ssentebe wa Ggombolola y'e Rwabenge David Segawa avumiridde ekya gavumenti okwefuula eyamba abantu ate ng'ebafiiriza bufiiriza. Kati gavumenti okulumya abantu ba mirundi mingi n'olumya omulimu n'olumya wannassale gwe wagamba nti kikola mmwanyi ngenda kuzikugulako naye n'omulumya olwo gavumenti gw'osigazza baani baana bo n'abazzukulu tugenda kudiringa n'abaani. Abalimi b'emmwanyi baagala gavumenti esazeemu endagaano gye yakola ne munnansi wa Italy Enrica Pinetti okwefuga okutunda emmwanyi ya Uganda katale k'ensi yonna kye bagamba nti kyolekedde okubafuula abaddu. Okusingira ddala kusimbira ddala kino ekkuuli kino ekiriwo ekyoyo omukyalo omusigansimbi kuba kigenda kumala mwene abantu amaanyi. Omuntu oyo bw'aba omu yekka nga yasuubula ye yalina okukola ebbeeyi eyiye ne bwajja n'abaga nti zaagudde ng'ate zaalinnye onoomuwakanya olinayo katale gwe k'omanyi. Naye ng'ate tubadde n'abantu abavuganya ab'enjawulo ng'olejja kugamba ngula 10 n'agamba engula 10 mu 10 tegeeza oba ojja kuguza 10 mu 10 naye oyo bw'anaaga nti ngula 7 era eggwanga lyonna lijja kutunda 7 batulekere emmwanyi yaffe tugyetundire bwetwagala. Ababaka ba Paalamenti naddala abava mu bitundu ebirimu emmwanyi bakyawera nkolokooto bagamba nti kikyamu gavumenti obutawa kampuni za kuno omukisa okwongera omutindo kaawa era bawera nti alipoota singa eneebamu ebirumira bakugisimbira ekkuuli. Olwo tuba tukitegedde nti olukwe si lutono kubanga tebaagala kusimba mmwanyi mpya. Mbeera seetaaga kutegeera nti eno plan oba lukwe lw'amaanyi oluliwo okusaanyaawo ekirime ky'emmwanyi ate wano bwe bulamu tetusobola kusirika nga kino kigenda mu maaso. Tulina kweyongeramu maanyi na kwongera kulwerwanirira kuba kino ekintu ky'emmwanyi kiri mu nsawo yaffe direct, kiri ku kusoma kw'abaana baffe, kiri mu kubeerawo kwaffe, kiri ne mu bujjanjabi bwaffe. Tulina kulwana kulabika nti eno embeera embi etunyigiriza eyagala otwavuwaze tuzza mu nsondo obwavu obutuluma ate bwongere butulumire ddala tugirwanyisa okuvaawo. Era nsaba baganda baffe situva kukulima mmwanyi. Sesanga batte ne katopo BBS Telefina. Kale mujoto wadde omulala baba subuzi abasima